Mugamba mutya ba sweetheart abalungi abeekumira ku Senga Faith 256. Leero ngenda kwogera ku mikira egitawooma. Mbadde nkola video z'emmane etawooma, emmane. Leero twogere ku basajja. Nakola video wano nga mbasomesa ebika by'emikira. So leero tugenda kwogera ku mukira ogutawooma oba ebika by'emikira abakyala bye batandiyagadde nnyo, bye batatera kwettanira. Ekisooka gwe mukira omutini ng'ate muwanvu. Waliwo obwo bubeera slim and long, nakasomesaako wano kabeera katini nnyo ng'akaggo bwe kati naye nga kawanvu. Abakyala ebiseera ebisinga tebaagala kika kya mukira guno lwakubanga oba ensonga nti gubeera togufiiringa. Tosobola kuwulira nnyama eyo nnyama ku nnyama oba togiwulira. Abeera mulinga azannya nga bw'olaba akajiiko mu kikopo. Ate bwe kibeeramu amazzi oba kibeeramu caayi kabeera muli bwe kati. So omukira omutini ng'ate muwanvu tegutera kuwoomera bakyala. Weewaawo wali abagwagala era nga gubakolera nga yagamba nze njagala akakira akatini nga kawanvu. Kaba kalungi ku muntu nga obadde mbeerera omwami oyo n'akutandikirako era n'awangaala naawe. N'otatagala kugenda ku basajja balala kubanga bw'otagala n'olaba enjawulo ekirimu ono owako batokyamulabamu ka buntu. So omukira namba 2 gwe tugenda okulaba oba tugenda okutunuulira gwe mukira nga gulina ennyama yaagwo bulungi nga munene naye nga mumpi bwe guti. Waliwo emikira emimpi nga gulinga inchi 3 nga mumpi. Ogwo omukira nagwo tegutera kuwoomera bakyala kubanga abakyala tunyumirwa nnyo omusajja bw'aba akuzina n'abeera ng'asobola okutabaala bulungi. Waliwo ebiseera by'obeeramu baliwo moment gy'obeeramu ng'obudde oyagala omusajja akuzine omuwulire agusonseke ogufiiringe naye ono ali bwana alinga azannyira ku ngulu ayingira ajjukira ekisooka ayina ebinege. Kitegeeza nabyo byennyini bigutoola kutalinza gusonseka gonna up to the end. So akuwaako just kantu bwe kati. Alinga ateekayo najja alinga akuzannyirako. Ogwo nagwo abakyala tebatera gwagala. Banaye munkwate bulungi abantu abalina emikira gino saagala muggwemu maanyi oba mufiiringe bubi kubanga abantu bastrugglinga. Nabagambye nakoze video oba tonagiraba gikebero ojja kulaba ebika by'emikira era ne emphasizing ne mbagamba nti it doesn't matter shape oba size. Ekirungi y'omukira namba emu kubeera nga nannyinigo amanyi ekyokukozesa, kubeera nga nannyinigo amanyi obukodyo bw'omu kisenge, kubeera nga nannyinigo asobola okusanyusa omukyala. Tugenda ku mukira namba 3. Omukira namba 3 gwe mukira ogubeera nga munene nnyo ng'ate muwanvu. Ebiseera ebisinga abaami munoonya eddagala ky'ovola ngamba nnyo abantu abajja gyendi senga njala geza mukira, senga njala kuwanvuya mukira. Olinza okwagala okuwanvuya omukira naye ate ne guva mu mbeera. So nga wandibadde oyiga engeri y'okukozesaamu gw'oyina okusanyusa omuntu wo ne weekuumira awo mw'eyo embeera. Bw'aba just girlfriend bw'olifuna ate atayagala munene ng'ate wamala okwegeza ng'ate onoonya ayagala omunene, ebintu bya relationship obirabanga ebyangu nga tonnatandika ginyoonya oba ebintu by'okufumbirwa obirabanga ebyangu nti kyangu nnyo osobola okukwana n'empasa nga tonnaba kubigendamu naye osobola okubawasa oba okubakwana oba okuwasa n'akubula. So oba ofunye omuntu ng'asobola okwanderstandinga sande kuadvisinze kupaala nti ogenda onoonya eddagala erigezi omukira oba okukola ki as long as ye takomplaininga unless ng'akikomplainingako. So omukira omunene nga muwanvu ebiseera ebisinga gutiisa abakyala kubanga ani yandiyagadde omusengula nabaana. Gwe okimanyi nti nno omukira ogwo omuwanvu gusobola okudamaginga nabaana y'omuntu kubanga emmana ekonnekitingira ddala paka ku mumwa gwa nabaana then nejja paka ku kye tuyita lips oba kye tuyita vaginal lips oba vaginal opening nti weggulirawo awo. So singa omuntu aba n'omukira nga munene asobola okwesanga nga ekisooka alinza okukosa bw'aba nga munene nnyo okuyingira nga bw'afuluma. Mu process eyo asobola okubeera ng'osobola okufuna obubwa ate era n'ekirala asobola okubeera nga bw'aba guyingizzaako nira ddala eri ku mumwa gwa nabaana ekifo kyo kiri so sensitive n'abeera ng'oluusi asobola okubeera ng'akuviirako obuzibu. So omukira omunene si mulungi
ennyo ngamba oguli extra waliwo omunene nti inchi 7 inchi 6 n'ekitundu oguli average gubeera inchi 5.6 inchi 5.1 naye singa obeera ng'olina inchi z'omusanvu gugulyuke naye omanyi nti waliwo omuntu ng'alina inchi 8 inchi 9 njogera kuguyimya obulungi inchi 9 emmana zaawukana mu buwanvu ne mu bumpi ate muno mu bugazi muyina engombe egamba nti nga wayitawo omutwe gw'omwana ebiseera ebisingira baguyitawo omutwe gw'omwana bakunyegera era obulaba nti buba bulumi soberanga ngamba nti nkole obulumi obwo mbuyitemu nange emmana egazi eri elastic enaanuuka naye ate eyina weekomera nga bw'olaba nti rubber band enaanuuka naye ate okunaanuuka kwayo tekitegeeza nti tegenda kutuka era bw'oginaanula n'ogiyisa weeyina okukoma ekutuka oba emenyeka so omukira omunene ennyo ate nga muwanvu nnyo gutiisa abakyala mmwe abaginyoonya weegendereze funa size etegeerekeka olinza okulowooza nti abakyala be basinga okwagala naye mukwano lw'oli mufuna n'ogumweyambulira n'agamba kaŋŋende enfuka oba n'ogenda okufuka n'odduka n'ogenda okomawo ng'akasawo yakakutte oba yakalese naawo n'adduka lw'oli kitegeera kati omukira omulala gwe tugenda okutunira gwe mukira omutini nga gulinga ogwa bebi gino emikira gye njogerako gye giri era abasajja abampuliriza mukimanyi gwe ekituufu kiri nti ne we ŋŋamba nti tuyiga engeri y'okumatizaamu omukyala gweoba weetaaga ddagala kyekituufu kubanga kaakati bw'oba oli muto nnyo bw'oti ng'olinga wa myaka 10 kiki ky'oba ogenda okukola ku mukyala omukyala waba ayimye abaala luusi aba awulira ayagala kumuzina aba awulira ayagala mukira gumuyingire kaakati gweoba ogenda mukolera ki gweoba weetaaga eddagala sirina nakyekugamba sirina kyakwongerako okuggyako okunoonya eddagala gwe naawe ogezeemu naye bw'oba nga omukira guli average siraba lwaki oba ogugeza naye gwe oba weetaaga ddagala kati ogera ku mikira egitali misale abakyala abamu bagyagala nga bwe giri era olinaga nsaagala musajja musale ng'alina ensonga ze kubanga test yawukana but ndikwogera ku majority abakyala abasinga tetwagala oba tebaagala mikira gitali misale ekiriba ekyo kirina engeri gye kirabisa bubi omukira gw'omuntu omukira gunyuma nga guli smooth rather than guliko ekinyamanyama kiri bwekiti tebitegeerekeka so n'omukira ogutali musale tegutera nnyo kuwooma naye sigambye nti teguwooma buli omu alina ekimuwoomera kyesirya munnange alinza okuba kyekisinga omuwoomera so twogera ku kika ky'omukira omulala gwe mukira ogubeera nga kaavu oba ogukola kaavu nga guyimye nagusomesaako tulina kaavu 4 nti waliwo ogukaavinga nga bw'aba ayimye gukola kaavu oba gweweta ne gutunula waggulu waliwo ogweweta ne gutunula wansi waliwo ogweweta ne gutunula ku ddyo waliwo ogweweta ne gutunula ku kkono emikira gino gyonna gibeera gikola kaavu nga giyimye mirungi era nagisomesaako oba nniinza ogiteeka mu kategori y'emikira egiwooma wabula nga buli kimu ekibeera ne disadvantage waliwo abatagyagala abakyala ng'ensonga ze bawa nti omukira ogwo engeri gye guba nti gulimu kaavu gusobola okubeera nga gukoona w'otayagala gukoone oluusi ne gukuleetera n'obulumi n'ekirala bwe guba gwewese nnyo gulinza okuba nga tegujja kusobola kutabaala bulungi bisenge byammana kubeera nga bigumalayo abakyala abasinga baagala nnyo oba abakyala twagala nnyo omusajja bw'aba akuli munda n'obeera ng'osobola okufiiringa ennyama y'omukira nga kye tuyita nnyama ku nnyama ng'osobola okugifiiringa nga bw'aguyingiza oguwulira naye kati engeri gye guli nti guba gwewese guba gulina engeri gye gukolamu ebintu byagwo ebitanyuma era abamu nga tebajja gwagala but nandibadde ate nagwo nguteeka mu kategori y'emikira emirungi oba egiwooma naye ate gulina ekizibu kyagwo bwe kityo nti nagwo gulina ebizibu byagwo so si gwe gwandibadde awo abakyala abamu tebagwagala naye gwakunyumirwa mukira gwo sikulinaako ttabu omukira omulala gwe tugenda okwogerako waliwo emikira egirabika ng'emikadde nga bwe guba guyimye oba teguyimye gufaanana kyekimu omanyi omukira gw'omusajja omukadde oba ennyama y'omuntu omukadde ng'eyiikayiika omukira guno bwe gutyo bwe gubeera kwegamba ate gubeera bwe gutyo ate ne bwe guba guyimye guba teguli strong enough gubaamu ekigondagonda ogwo nagwo abakyala tebatera gwagala abakyala batera okwagala omukira nga mugumu ate nga guli straight mugumu ate nga bw'ogulaba nti ogukwatako n'oguwulira nti ddala omusajja ayimye naye gwonna ekiriba kiringa ekiyiikayiika kyokka mbw alaga ayimye
guyina engeri gye guluukingamu weird oba gye gulabikira omukyala n'abeera nga tegumulabikidde bulungi. Ate nabagamba nti ebintu by'okwezina bitandikira mu bwongo. Omusajja bw'agenda okuzinemmana n'abaako kyaginotisi nga kyatayagala, appetite efa. So bwe guli ne kuffa abakyala. Singa ojjayo omukira n'ogumukubira awo bbu n'agutunulako nga kiki kiniino kya jjiijo. Appetite efa. Ajja kuwa naye tagenda kutoba nga we wandimwagadde okutoba, tagenda kwegira nga we wandimwagadde. Then omukira omulala gwe tugenda okwogerako gwe mukira ogubeera n'enviiri. Waliwo abasajja nga omukira bamera enviiri ku binege oba ebiza ku binege. Just obeera just ng'oli muntu oli hairy. Naye ate ebiza ebyo biva ku binege ne bijja ne bimera ne ku mukira gwennyini. Kwegamba ate bo bannannyini gyo ne batafaayo kubanga si kyangu kubeera ng'ogenda kubeera ng'oshevinga omukira gwo buli ssaawa. Kinnabikira okuba nga si kyangu. Kitegeeza olina ogulinda ne guyima ate ne weegendereza ng'osalako ki obwoya obwo, wabula oba osobola okusalawo okozesa cream ejjako obwoya instead of okozesa ki shaver. It depends. So abakyala abasinga tebaagala mukira. Ebyo byoya birina engeri gye bibeera gye bikufiiringiramu n'obeera ng'ogufiiringa weird. Just imagine omuntu okusonseka omukira ng'alina ebyoya ebyoya ebyo bifiiringa mundaayo. Birina engeri abantu abamu birina n'engeri gye bikubeera nga weesittala kubanga bikwesisibwaza bwe bityo. So abantu abamu ate bakitwala nti oluusi obuyonjo bo tekiggwa kubanga ffenna tumanyi nti ebiza ebyo kale bimuleetera okubeera nga tajja kuwoomerwa nga yadde yandibadde akuwoomerwa. Closing shot yange egenda kubeera bwe nti emikira gye mmenye gyonna nga bwe nabagambye ekigifuula emirungi gwe nannyini gwo. Okujjako ng'oggyeko guli ogwa bebi ogwo njagala mbeere wa mazima kozi omukyala ng'ogenda muzinisanga na lulimi naye kati oba ogenda mukozesa ki gwoba weetaga ddala. Naye abalala bemmenye mukyasobolera ddala omukyala okubeera ng'osobola okubeera ng'omutuusaako obwagazi n'obuwoomu bwe yandibadde asanga mu musajja omulala alina omukira ogwo gwe nandiyise oguwooma. Singa oba omanyi ekituufu ekyokukola mu kisenge, singa oba oyize omubiri gw'omukyala, singa oba omanyi ekituufu ekyokukozesa omukira gwo n'otaddaawo kubuteefaako. Ebiseera ebisinga obukodyo bwe tukozesa, it doesn't even matter nti experience, obukodyo bw'odisplayinga bukuleetera omukyala okubeera nga wow omusajja nalonda namala. Ne mugenda mu kalomansi n'omwa kalomansi nga kyekyo ogenda omuyingira ne bw'oba omazeeyo eddakiika 5 n'omala tagenda kifaako. Ne bw'aba ng'omukira gwe tagufiirinze mutini engeri gy'oli nti oba wamaze dda okumutogaatoga, wamaze dda okumukolako emikolo, wali aba just ayagala gwe okutuusaayo omukolo naawe omale nga mu butuufu kyekyo. Although oba ogenda kukola long term relationship kiyinza okubeera tiring oba kibeera kijja kukooyaamu cause ebintu bye tukola mu mukwano tetusobola bikeepinga up nga routine y'emudde in the out. Waliwo ennaku z'okeera n'ogenda ku mulimu n'okomawo ng'okooye nga togenda kuddaawo kudda mu romance. Omukyala mu butuufu akwetaaga naye ng'akadde tokayina. So ogenda kumuwa by'omuwadde, ogenda muzinamu by'omuzinyeemu omale naye amale mwebake kozi mulina ebyokukwasaganya. Once in a while kijja kubeera massive but waliwo ennaku ezigenda okubeera nga zo ziri flat. Just kugenda mu buliri karomansi ka kiyaaye olutoba ng'omukubamuko omukubye ng'amala nga kiggwa. So oba ng'omukira gwe akutetenkanya gwe nga buli ssaawa olina okuteekamu amaanyi mangi kiyinza okubeera nga nawe tekijja kubeerera kyangu. Kale munzikirize nkome wano. Bw'ebanga byenjogedde bikunyumidde osobola okumpa ekigalo oba kye tuyita thumbs up. Nyiga ku kigalo ekyo bagiyita like. Ojja kuba likinze video yaffe. Bw'oba tona subscribinga please mikwano musubscribing. This is what pushes the channel. Buli lw'olaba video no subscribinga kibeera kituyambako okubeera nga tukula era kimpa amaanyi aga postinga, kimpa amaanyi agakola videos. Videos zino nziteekamu obudde bba baby. I do my research, I combine research, nentegeera, nebuuza, nenfumiitiza nga sinnabawa kintu. Era kye simanyiiko sitera kisharinga. Kye ndaba nti kiraakinga sikibaleetera. Ne mbatuusaako waka nga kyekyo.
kati then gwa sharing okola kya ttendo oba tosharinga ng'olina whatsapp group olina mikwano gyo please share with them bayige webiba bikunyumidde osanga nabo biyinza okubeera nga biba Yeah, yeah.